Baiza muntu ategomba kuyingira Piero yu eringa ya tribe eji. Bewulira okufa balinga bakatonda. Tebanayingira buyinza bayina amaanyi gotamanyi muwendo. Boogera bannyala batewasitula nnyendo basitula batya. Yange nefuna yoki. Buli muntu wolirwana okulaba nga ngowalwana okwebezaawo. To President Museveni, who is the overall, he is the commander-in-chief of General Muhosi, as well as his father. Kati mu mbeera eyo ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ki Uganda Law Society kiwadde aduumira eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba essaawa 24 zokka okubanga ayimbudde abadde Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago. Bino biviriddeyo mu bubaka bwabwe obadde buvumirira ekikolwa ekikoleddwa ku kukwatibwa kwa munnamateeka munnaabwe era nga munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye ng'onakwatiddwa okuva maka ge ewa Kaliga mu Kampala. Omusasi waffe nabyo abirondodde era kaabituwe mu bujjuvu. Tekiriko kuwannanya nti eyali Lord Mayor wa Kampala era President w'ekibiina ki PFF Erias Lukwago asuze mikono ky'ababyakwerinda abamujje mu maka ge ewa Kaliga. Abantu abenjawulo bavuddeyo okuvumirira ekikolwa kino ng'ekibiina ekigatta bannamateeka ki Uganda Law Society kye kisoose okuvaamu omwasi ne kiwaddumira amagye General Muhoozi Kainerugaba essaawa 24 okuta Lukwago. Ate Erias Lukwago mu ssaawa 24 nga tekuli kakwate konna mu kuteebwa kwe. Ekyokubiri asobole otugamba gy'asibidde Erias Lukwago era n'ebimukoleddwako mu kusibibwa okwo gyali era bakkirize ne bammemba ba Uganda Law Society n'abafamire ye okuba nga bagenda bamulabeko oba bamutuukirire. Bannamateeka bano bagamba ekyokukwata Lukwago tekigenda kubalobera kugenda mu maaso n'okumuwa ekibaluwa Lukwago kyabadde alina okumuwa ekimuyita mu kkooti. Ekitebe ekikulira bannamateeka tumanyi nti omuntu okusaavingibwa empapula za kkooti waliwo okumunoonyeza ku ssaati, waliwo okuziteeka mu maka ge, waliwo n'okumusavingira mu mpapula z'amawulire ezisomebwa ennyo. Option ezo zonna weeziri era tusobola omusavinga. Martha Kaluwa omu ku bannamateeka mu musango gwa Besigye mwennyamivu eri ab'ebyokwerinda okukwata Lukwago ng'asabye omukulembeze w'eggwanga akome ku muduumizi w'amagye. To President Museveni, who is the overall, he is the commander-in-chief of General Muhosi, as well as his father. And he is the overall leader in Uganda to restore the rule of law by having the CDF forthwith release Erias Lukwago and desisting from harassing and intimidating advocates. Naye asabye addumira eggye ate Lukwago bunnambiro kuba eky'okumukwata kigenda kubalemesa okutambuza omusango gw'omuntu waabwe. Interference with the administration of justice, with due process, and it is suggesting that General Muhosi is above the law. The Constitution of Uganda, like all other democratic constitutions, clearly states nobody is above the law. Kaluwa atakomye wano asabye Essiga Eddamuzi okuyimirira balwanirire obwetengereze bwabwe okusobola okulaba nti amateeka gateekebwa mu nkola. That for bail applications, even when mandatory bail was due, have not been granted. What are reasonable people supposed to think? This is a time for the judiciary of Uganda to stand up for the rule of law, to stand up for equality under the law, and to stand up for the independence of the bar as provided for by the Constitution and the laws of Uganda. Ekibiina ki FDC nakyo kivuddeyo okuvumirira ekikolwa ky'okukwata bannamateeka. Ky'okulumba bannamateeka okutwala ebiwandiiko byabwe kitooboola eddembe lyaffe ng'abanansi ate kityoboola ssemateeka w'eggwanga. N'olwekyo ogwo muze ffe tukubiriza nti gukome. Olwaleero 15 olwo byogenda okuwulira ebyaliwo kaakati bino bizze biranda nga bizimbibwa
naye nga byonna biriwo nga dikoyi. Kakati nno ababaka Lutamaguzi obutadda mu parliament, Honorable Mwanga Kivumbi obutadda mu parliament, kigambibwa nti bino byonna byalimu emivuyo. Mathias Mpuuga abaana abaasibwa ngenda kujja eri emabega, bino byali e Masaka mu kooti gye ngenda okujja nkutuuse olwaleero. Ogenda kukkiriza nti abantu babi abali mu opposition bennyini be bamazeewo bannaffe. Hajjati Nakalembe mukyala musomi wa dduwa, ennamba eyo gikubeko ssaawa eno kati ebisigadde obimulekere. Mpuuga nze namulaba nga azze ewa Ssejjirinya ng'ayambadde ebyambalo bya looya bwe baali bata Ssejjirinya. Neekuba enduulu ne ngamba ono bulijjo kanso ng'ayambadde ebyambalo bya looya n'afubutuka Ssejjirinya bamutadde. Bwe nasemba okukomawo okumulaba kati bw'aba ng'akomyewo ng'agendaye kuba ye yasibisa abaana b'e Masaka. Ati wuliriza kyombuuziza gwe lwaki okibuuzizanga. Kati nze nkikugamba Mpuuga teesa abaana baffe be wasibisa e Masaka abo bakireewo n'abalala. Nze nkugamba sebo tewali kimbuuziza. Kati gwe lwaki yeefuula mbuno yabajjayo gwakingambye ekyo naye sisobola kukiverifyinga. Kakati no sebo kubakimanyi nti nawe information ku nsonga eyo. Yes. Ate mwami Lutamaguzi nga ate oli member of parliament nanga oli muyivu. Nsaba omanye nti mu ekibiina ky'esala kwogera mannya bwe kyasindika balooya ogenda okulwanira bangi baali tebalina na mpapula ze ntuufu za kuwolereza. Baali tebalina na mpapula ntuufu za kuwolereza. Era ng'abaana abo n'omulamuzi asobola okugoba omusango on a technical bit nti abazze okukiikirira abaana abo tebalina mpapula. Nakati abamu bakyaziba bangi. Mpuuga yasalawo ayambale ebyambalo kubanga asobola bulungi okukiikirira omuntu yenna mu kooti kubanga certificate zonna zaateekwa okuba nazo ng'amateeka bwe galagira azirina. Ate bali abaali bazze bangi please Mr. Mukaku, stop your drama and your group. Stop your drama. I don't want to mention names, but you know this. Sibamanyi abo naye tuli ku TV firufiyo bookere. You know this. Ate omusawo gwali mu lujjo Mr. Mpuuga and your group, stop your drama. Your drama. Thank you. Kubanga sebo Dr. Chisem. Naye sebo mukama wange obudde obuwadde Mr. Mukaku kale mbadde maliriza era twagala kugamba mukulu Mpuuga bw'olaba nti weefudde nti gwe ogenda okukolereza abaana abo. Stop your drama. Gende w'abakulu omanyi gye wayita okusibisa abaana abo bakireewo. Honorable Lutamaguzi, you don't just muba ku TV. You don't just go on throwing ebintu by'otalinaako. Gw'oleese naka mugundu Mukaku, Mr. Mukaku akugambye nti baatwala yenna individual gye yakoleje. Dr. Chisem, the innocent people. Dakiika 2. Kumakya bwe tukedde emmotoka ebadde etwala abaana bange ku ssomero. Nesanga abantu awo ku gate ne batandika okujaaza. Bajaziza yaziza abantu bali mu ngoye za bulijjo ne yongerayo. Kakati abadde atwala abaana n'alowooza bintu bya bulijjo. Bwazze n'abiŋŋamba nga nteekateeka bayisa wange mu kitundu okuba nga ndi mu ofiisi okukola ku mirimu nga bwe giri n'okukola puroguramu eno. Then oluvannyuma ennyo badde nkyali awo ngamba okikanje ndabe kiki ekibaddeyo okugira nga waliwo abazira kisanga banga nti wategedde drone ziziri emu ng'eri kukuba ekkubo nga bw'oliraba ekyemmanga eri wali epakinze endala eri wali. Then wenfunidde n'amasimu wanaba neighbor nga banga ne wano ku washing bay nawo yino epakinze abantu bali muno bakulinze. Kati abalala nga bali wano ku gate wekyeggulu waliwo kyakyawo gate ya neighbor nga weba stagens. Kakati embeera nefuukira ddala yabonkenke kubanga situmanyi kibaleese zisinayogerako nabo simanyi kigenda mu maaso so njagala kwetegereza mbeera eyo mu mbeera efaanana bwetu kinkaluubirira okugenda mu maaso munansaasira n'okunnyonnyola bannayuganda obuvuna obuddo obw'ebintu bye tubadde tugenda okuyitamu olwaleero munansaasira kubanga olwaleero tubaddeyo n'emirimu emirala kuba mbadde nyina okugenda era gikyaliko gy'okusaavinga empapula mu musango gwa Dr. Kizza Besigye kuba twafuna empapula za kkooti nga ziriko Attorney General kuliko abajaasi abanene
waliwo mu captain omulala lieutenant captain then general Muhoozi nga tulina basavinga empapula kooti nga bwe yatulagira era netugamba nti olwaleero kuba kooti yasayininga ku Friday katulina atone general tumusavinga ku Friday kati olwaleero nga tulina okusisinkana abasirikale abo tubasavinge kati embeera bweti wekedde kati osuubira embeera eyo yandibange evudde ku kiggwe nga kyosuubira ate olwaleero twabagambye nti tukeera mbuya ku kitebe ekya bambega abo n'amagye okulaba nga tutwalayo empapula kuba eza atone general eza kooti empapula za atone general ye twazimuwadde naye CDF nga tubadde tetunamusavinga empapula nga tulina musavinga olwaleero waliwo n'abasirikale abalala balimu mu nsonga ezo Captain Peter eyimbisibwe then ne Ephraim Byaruhanga kati nga tulina basanga ku kitebe ky'amagye wali tubawo empapula zaabwe kuba za kooti fiti tulina musango nsonga za kooti tugende tulabe bwe tuzitambuza olwaleero nga nyina okusisinkana ne ttiimu yange tugende kati nkedde mu mbeera efaanana bweti kati nsubira eno embeera yonna yonna yakukola ki yagezaako kyesinnamanya nange kubanga bwe tubanga omulimu gwe tukola gwa mateeka omusawo gwa Dr. Kiza Besigye ensi yonna ebadde gyegoberera last week gwabadde gutandika okuwulirwa ku lunaku olwokuna naye olw'ensonga nti wabadde wakyaliwo application eno omulamuzi lwaga kale katusooke tuyimirize omusango tumalirize nebimwagala byetuloopa kati byetuloopa byebyo empapula za kooti bye batuwadde nga birimu abajaasi abanene abo nga mwe mulina CDF Muhoozi kati kwe kuga nti katuzitwaleyo olwaleero tuzibawenga kooti kuba yatuwadde ennaku 7 kooti ennaku 7 okuba nga tubawadde empapula nga nabo babataddemu okwewozaako okwabwe akatukeeredde mu mbeera efaanana bweti nga bwogiraba so munanzikiriza nsooka nti ngende ndabe bwe nkwata ku nsonga ezo kale kati ki ekiddirira ffe nga tugenda okuleka mu bintu byo ki ekiddirira nange kisooka nti Mukama Katonda yatusinga okumanya biki ebigenda mu maaso n'abali ewaka wange abazze nabo bamanyi naye nze siina kyemmanyi kiki siinayo kubuusabuusa Muhoozi Kayine Rugaba mutabani wa Museveni ow'ekyeyo yawambye Lukwago amuwambye ate oluvannyuma n'awerekerezaako ku lutimbe lwe olwa social media okwewaana Lukwago kyenaamukola Lukwago kati ali mu kufuka Lukwago ngenda baweereza ekifaananyi era nemu nakiweereza nga bamusibye amaaso era nagambye omusango gwa Mulanga ye Lukwago ogamba nti Muhoozi agenda muwa ekiwolu abakuntumya agende mu kooti manya nti Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga ne Colonel Peter ayimbisibwe aba ababiri be baali e Kenya nga bawamba Dr. Besigye n'Ajobedi Lutale nga baduumirwa mukama waabwe Muhoozi Kayine Rugaba Muhoozi ne wankuba n'enfa ne wankolaki talina kyagenda kunkendeeza just matter of time naye abajja kunsangayo kati tumwine be batta yabasangayo Muhoozi ne wantwala nanzita bajja kunsanga nja kulumwa ng'omuntu yenna bwalumwa nga Muhoozi anzise but I can assure yajja kunsanga bwanga ffe bw'osoma surati Lukumaani gyeggwera tono nga tugamba nti wama atadiri nafsi fi ayi ardi tamut omuntu ayinza kumanyira mu nsi mwona afiira mulimu be baaleka mu nsiko eruweeru mulimu abafiiridde Somalia mulimu abaafiira mu helikopita erwana gogiyita ntono bazifiiramu nga bagenda Somalia kulwana nze numizibwa era ntya ng'omuntu omulala nesijaga nti sijja kwebaka kuba Muhoozi yange ajja kunsiba ajja nsibe no problem ajja nsibe olwafuuke malayika tajja kufa era yetalisibwako talirwala na kulwala ajja kubeeraawo nga wakitiibwa n'omusujja nga gumutya really abantu balekeraawo okutya n'okutiisibwa okusembayo Muhoozi has a duty bw'osalawo okujja mu ofiisi ey'okuweereza abantu nga muwa musolo yakusasula oyina they can call you to order so bagambye batagambye nze ntambula bulamu bwange oba nsiba oba nzita is entirely up to him naabo wagira Muhoozi Kayine Rugaba kanasho taimu yaabwe yokaba kasita ensi eterera neva ku musingi gw'amateeka ojja gwabe manyi nti bano abasirikale babakulu babirungi simanya nabaasa ani nabo banaakaaba oyo Don Nabaasa ndoza be batusiba ku parliament yawo ne batupakira mu drone ne batutwala nga batusibye tetusa tuli ne bodongo toba Kyagulanyi awo batutwala e Nagalama
ndabirwamu bazituusiza waggulu bagyeko esi tutuuya nodongo tunagala tuli mu gym kati nabo banga Muhoozi yabasiba kakati omuntu oba otiira ki General Lieutenant General Done Nabasa birungi akulira military intelligence nabo bali mwakomera oyanza okudeno nga besimisaga nti we bali ne Muhoozi ensi keva mu kutambulira ku musingi gw'amateeka sijate matter of time buli omajja sinze neetaaga okubuulira abantu obubi bwa Muhoozi bw'anaabeera nga birungi abo babuulira ne Done Nabasa bajja kuwulira bwe naabanze mu bawulire babuyita bukyayi kasita babeesigye muntu tinyefuuza bamushega bakateegaya bwe baavayo ne boogera obubi bwa Museveni wali tewakyalenza kubakanya Semwogerere ne wali Semwogerere abaganda muli babi Semwogerere ayagala kufuga kakati obubi bwa Muhoozi nze ngenda nakusirika ndabe bulabi bano ba Major General Birungi Lieutenant General Done Nabasa banne bagwanga limu nabo bakaaba kati akyalina yakabuusabuusa ajja kalaba kati kyemanya Anita Amongo bw'aba ayogera obubi bwa Museveni ayinza okuba asinga nange don't speak about first family you leave them are they here kakati genda omubuuzi olaba batayogere ku first family kati ekyo kirekera abantu so n'olwekyo embeera gye tulimu yeeyongera kubeera yakazigizigi abamu tujja gifiiramu Katonda abaana abayagadde bajja kugiwona ejja kuggwa eyinza okutwala ekiseera kuba ekiseera ejja kutuuka biremerere nti okera bukazi ng'ogenda mu buliri bw'abantu ng'osokolayo bantu ng'otandika kwewaana ng'okwata ebifaananyi ng'oteeka ku social media eriyali nti awo tutuuse awo nti buli omu ajja kusirika okulwaliro lukwaga enkyase muju lujja kutuuka ku mulala ne ku mulembe gw'Obote Museveni si omu ku be baatwala ne babattira ennamanve ne mugwamiini naye ate be baalwana abaafa ne babaziika ne guno omulembe gujja kuggwa kyenjagala okusaba abantu kwe kumanya nti omulembe guno mulina obuvunaanyizibwa okugulwanyisa mpaka nga mugugjeewo bwe muneesibira mu bitaala ne mwebikabulangiti bajja kunona bataata bakome wano n'abakazi n'abaana mpaka mwenalo muliggwawo Ozabote bamanyi nti mu ddwaliro teridagala zibadde manyi tebamanyi olowooza bo tebamanyi nti enguudo mbi olowooza bo tebalaba kiwamba bantu ekyenjawulo ekiriwo nti bw'oyingira mu palamenti ng'oyingiridde ku tiketi ya NRM bakwanyiriza bulungi era ovaayo n'endowooza zo nnungi nnyo ng'oli mu kampeyini n'ogamba abantu bannaye oluguudo luno ngenda dukola tugenda kulwanyisa enguzi tugenda kukola ki byonna n'obyogera olumala okuyita bwe papa nga mwami Museveni akusitula bw'ati akukuba ekyankwanzi nga bagamba teekawo omutwe nga bagwozaamu amagezi gonna gozze nago gonna nga bagooza bakozesa na omo ne vimu ne jiki ne bagoozaamu byonna bakupika ebyabwe ebyekigwagwa ne bakupika ne bagamba kati ddayo ew'abantu ogenda okuvaayo ng'oyogera ludikya Sakaride. Bobera mu constitution ononya kalulu. Buli kimu okiraba. Nga buli kimu okiraba. Nga nawe owulira otamiddwa. Bodoge kyangwana. Kasita omala okuyitamu bwe. Ne bakulangirira n'okuwendulwa. Jonayisemu. Olumala awo nga Museveni agamba jangu. What? Nga bakutwala wali mu washing machine ekyankwanzi nga boozaamu obwongo obwo bwonna bakusajja TV detu buli kimu omovi byonna. Lwaki obadde weeyogerera? That is the system. Tebasobola kukkiriza kwogera bibyo. Olina kwogera byabwe ebibawangaza mu buyinza. You have to speak their language. Olina kwogera byabwe ebibawangaza mu buyinza. Ebibyo webale nnyo wazze kati ebyo tetwagala bitegeera. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno
Honorable Kabanda David omubaka wa Kasambya County mu Parliament teyagobeddwa ku kifo kya Secretary General wa PRO. Katami kade kaga yagobeddwa tuze kukirya lifayinga na kusomesa. By the way tetuli mu kukirya lifayinga, tuli mu kusomesa. Deka ababadde bawa information tubayambe tubawe information. Kikwase ndako okugaba kyotalina. Naye mu Uganda wano tulina abantu abagaba kye batalina. Ekintu kimanyi bulungi. Kakati fe katubawe information andi abamu ku bannamawulire ne bannabyabufuzi ne ba bloggers bani tubategeeze nti amazima gali nti Honorable Kabanda David teyagobeddwa teyakyusiddwa nga tamanyi. Amazima gali nti Honorable Kabanda David tuli fenna Honorable Kabanda David yateekamu okusaba kwe ewa mukama we CDF General Kainerugaba Muhoozi ng'amusaba amuwumuze ku kifo kya Ssaabawandiisi. Atuulize we yeebuuliza nti nga nsonga ki eri bano baga nti bamugobye yagobeddwa batuufu kubanga tebamanyi kituufu. Tuli fenna batuufu kubanga tebamanyi kituufu. Kati ekituleese wano kubabuulira kituufu. Bagane kukibuulira abantu naye nga b'ekituufu twakikoze eki twakibagambye. Honorable Kabanda bw'obanga ozoogoberera PRO mwami Kigundu n'atuuliriza PRO okuva lwe yatandika PRO nga tenaba kubeerawo Patriotic League of Uganda nga tenaba kubeera kutondebwawo. Waliwo factions, waliwo obubinja, waliwo groups ez'enjawulo ezaali ziwagira General Muhoozi. Bwe mbaseera evidence jukirako nga tiimu Simba, mwalimu ekibinja ky'aba Avengers, tiimu Chairman, MK Ame ne tiimu endala. General Muhoozi n'azikombayininga n'akolamu PRO. Now yatandika okulonda obukulembeze. Now obuzibu bugira wanti General Muhoozi bw'amala okuteekawo PRO nga atandise n'okulonda obukulembeze bwayo. Mulimu some individuals and very few individuals abaali balowooza abaali beegwanyiza nti be balina okubeera Ssaabawandiisi wa PRO. General Muhoozi bw'amala okulonda Honorable Kabanda David okubeera Secretary General wa PRO, those people kyabayisa bubi nnyo. What they did kye baakola kwe nkulonkinga attacks, kwe nkulonkinga olutalo olumba sinzigu eri Honorable Kabanda. Andi bw'obanga obadde mu byabufuzi bya wano ng'ozoogoberera akabonda ako okamanyi, kaguruupu ako katono k'abantu batono okamanyi, abantu bakalimu tebasukka na mukaaga, kateekawo embeera. Kakati akabonda ako buli akalimu yali yeegwanyiza okubeera Secretary General. Ebintu byakwegwanyiza. Buli akalimu yali yeegwanyiza okubeera Ssaabawandiisi wa PRO. General Muhoozi bw'amala okulonda Honorable Kabanda. That's why balaunchinga attacks against him. Tuze tutambudde noza badde Secretary General for abadde mu myaka 3. Eje emyaka gyonna gy'abadde Secretary General wa PRO. Honorable Kabanda abadde ali mu kulwanyisibwa akabinja. Andi bwe kinaba kyetaagisiza akabinja tujja kukoogera abali mu kabinja tubamanyi nti bebamu ku bantu ababadde batuuka n'okuteeka mu ssente ne basasula ba bloggers ku social media ne ku mainstream media balonkinga obulumbaganya eri Honorable Kabanda. Bw'ogenda okuteeka okutu ku ground ng'ate owulira baba members ba PRO ate tebalina buzibu. Wabula abo abamu ku bali mu leadership ya PRO olw'okwegwanyiza olw'okwenoonyeza ebyabwe bo nga baasalawo nti Honorable Kabanda ne bwakola birungi bifaanana bitya eri PRO azironga ziyakyali mu kifo kye twali twegwanyiza tetujja kuwummuzaamu. Katudde himself more than building an institution that will have a lasting impact. And that's why his absence can easily be felt. But also you must understand, I mean, the truth should be said. Where was Bob Wine maybe 7-10 years ago? What experience does he have to run the country and to run a political party? He's very popular, he was eloquent, and he easily won following. But
is he able to process that following into managerial capabilities? That I think I doubt. All right. Semujo obango badde otunoonya nze omuntu use kubanga asigira kiza abantu bakulu betwakitibwa kwesiriwaza nga ndaba yayogedde ebintu bingi babadde ku NBS ne Kanale Mugume ne mu byonna yamakinze n'amaana crossinga like he's the person who can give credit and discredit at the same time at the very moment. Okay, so butamwegendera Semuju mufuna nenga musajja mu binyo n'okusinga bana Uganda balowooza. Semuju yagamiza excess Kyagulanyi nti talina busobozi bukulembera a political party first of all. 2, talina busobozi bukulembera gwanga naye ayina amaanyi like has the base fan base kajite fan base abamugobera abangi the followers to the extent ndi Kyagulanyi wabataliwo mu gwanga. His absence can be felt. Ekyo tobali akiwakanya nti okuba his excess okuba ntali mu gwanga absence ye eri more noticeable than all the political parties present today. Ekyo no kiba kyamaanyi. Semuju first of all oli stuck in denial, you're delusional, and at the same time you have fantasies in your head. I think fantasies zo ziri far different from the realities on the ground. First of all, omuntu yakwa out citizen mu kifo kya Kira municipality MP George Musisi ava mu kibiina ky'omusajja go government ayina bukulembeze busobozi bukulembera a political party. He outseated you. Ava mu kibiina kyenyine kiva mu musajja go government ayina busobozi bukulembera a political party. His Excellency Kyagulanyi aho kiregeza ebiri muntu ogwo nebiri mu reality janjawulo. 2, His Excellency Kyagulanyi former member of parliament, he's a lawyer, former presidential candidate. Kati kyenebuza experience ye Semuju yayogerako eyokufuuka president w'eggwanga ayagala etya because teri mukulembeza asobola kuzanya all the parties. Being a president does not necessarily mean to kubeera munamaje obere lawyer obere gundi. No, one of the biggest qualities of a good leader is being able to select people who are smart or even smarter than you. Ekyo His Excellency Kyagulanyi approve ente akisobola. Alonze the best leader of opposition, alonze the best secretary general of all the times. I mean, tosa agamba nti NUP eri centered to His Excellency Kyagulanyi ng'omusajja n'olwaliro taliwo mu ggwanga nenga NUP functioninga bulungi because eyina abakulembeze abalungi. His Excellency Kyagulanyi yalonda. That's one of the qualities of a good leader. Nti osobola okulonda abakulembeze abalungi abali smart, even smarter than you. His Excellency Kyagulanyi otula mu ntebe si yagenda okubanga aplayinga buli lolo mu ggwanga. He is going to choose people. If at all now oba weetagisa ajja kulonda oweereze eggwanga lyo. Ontegedde bulungi. So don't discredit the man who has built NUP, olwaliro the biggest party in Uganda, a party singa okkiriza abantu agibuildings abantu abangi agibuildings from scratch. Ebimu ku bibeezaawo political party okuwangala emyaka emingi are the leaders. Ba leaders be political party na be bakkiriza nti political party ebeerewo emyaka egijja oba okugireetinga down. Mwe kye mwakola mu FDC ne DP ebiina balagana bakkiriza for the last years, for decades back. Bibadde bakkiriza mwaleetinga down those political parties. Kubanga olw'enkwe olw'okwagala sente n'okweyagaliza. His Excellency Kyagulanyi olwaleero he's running a political party ezigobere mu ggwanga Uganda. Ovaayo n'ogamba tasobola kubeera kulembera political party. I mean, kati ekyo make more sense to us. Tewewa importance Semuju, you're not smart than think you are. Okay? Yeah, who do you think you are? Okubeera ngo discuss with His Excellency Kyagulanyi. His Excellency Kyagulanyi kisinga okubaluma kiri kimu. He played the game differently. Bamtino Banks to resign my being general secretary as PLU. One is because there are some people who are in PLU who think that I am the one who's blocking their chances of getting what they want. You know, there are some people in PLU who are there for other interests. Right? I can't. You want me to mention the people? No, just interests? the interest. Money. Money. To call people. Really? Yeah. You give me money, I take you to Mhoza. But now they see it is Kabande. So you are blocking their chances of advancing their agenda. So those ones are there. They can kill you.
Doesn't that point to fault lines in PLU, a lack of the unity, lack of sense of purpose? Yes. Are you saying the PLU actually has so many opportunities in it? Not so many, but you know, a weevil, just one weevil can finish the entire bag of beans. So there can be a few pockets and they become a problem. And I would want to give them chances to see how they serve. Yeah, that is my main focus now. Is I want to concentrate on agriculture, my farms, and my people of Kasando. I think I have served enough. 2 years as General Secretary. You cannot compare that to the duration you've been MP. Sorry? You cannot compare that to the number of years you've been an MP or in politics. MP, you are managing 70 sub-counties. General Secretary of PLU, you are managing a country. You don't compare them. Never, never, never. 8 sub-counties to a country. No. The other one is bigger. You do allow some other people also to, I think it is important that that position is given to a person who does not have other responsibilities, like how NRM is doing. You are not, if you are an MP, do the MP work, so that this position is given to a person who is not an MP or who is not holding any other position. Your principal. Not yet discussed it, but I will. You told me you notified me. He has kept quiet. Yeah, but we shall agree. We shall discuss. Consensus. Yeah, compromising situations where you say, okay, this one I don't agree. Yeah, here you. And I take his advice seriously. Yeah. Ekinzijeyo kwogera ku mwami Kayindo Tafiire. Ebbanga ddene General Kayindo Tafiire takolangako statement ezamba na Uganda maanyi. Ebbanga ddene General Kayindo Tafiire obadde owagira opposition. Ebikola bya opposition byonna obadde obiwagira. Obadde ovaayo lunyi. Noga tebakwata ku Bobi Wine. Tebakola bati nga opposition no bawagira. Ne badde nga batta abantu. Wano ovudde n'ogamba nti ebitongole bya government ng'ekitongole kya intelligence batta abantu. Wabadde agabe mundu. General Kayindo Tafiire wafaayo n'ogamba gwe tusobola kuwagira General Muhoozi kwa president. It is okay. Newe bata omuwagidde alina kubeera president. Naye bw'obanga oli general naye nga tolina magezi, ffe abaana abato bowooza nti tujja kukuwa mu kitiibwa. General Kayindo Tafiire buli bintu by'oyogera byonna bisekretary ya gavumenti. Naye General Kayindo Tafiire ogabye emmundu za irigo. Kubanga obadde olinamu ekiri munda, olwanyisa gavumenti munda. Mwenna abandaba n'abalaba akatambi kano, Kayindo Tafiire alwanyisa gavumenti munda. Byavayo kwogera byonna yeefuula ng'omuntu w'abantu. Wakwata Kayinda n'omumenyamenya. Buli akwesimbako ewammwe mutuusaako obulabe. We tired of that nonsense. Bw'oba walwana ffe twakutuma okulwana. Museveni yagamba ebyokudda ku mikutu olw'okuba olina ka X n'otandika okuteekayo ebitakwatagana, it doesn't help. That's not leadership and you don't want it. Egyo emikutu tugikozese okugatta bannayuganda. Egyo emikutu tugikozese okulungamya bannayuganda. Egyo emikutu tugikozese okunga bannayuganda okwagala programu za gavumenti. Bwe tunaakola ekyo lino eggwanga tujja kulitereeza. General Kayindo Tafiire, nziremu nkuyita omulundi ogwokubiri. General Kayindo Tafiire, nze Tariq, njagala musindikire General Kayindo Tafiire oba aba famire ye, ate njagala nnyo kana akatambi kakubiri guno omwaka. Nkiddemu kana akatambi General Tafiire nkakukolera kakubiri guno omwaka. Nkugambye nze Tariq, Munnayuganda yenna ampuliriza, njagala osindike akatambi kano eri famire, era mu busindikiranga famire ya Kayindo Tafiire. Omanyi Kayindo Tafiire olina emputtu,
onyomerera omanya akanyoomonyomo Otafiire akanyoomonyomo ako koyina General kagenda kuleetera obuzibu. Nakulabula nasindika message simanyi oba wagifuna naye olwaleero nsazewo eno ngikolenga yo. Njagala mutaginge Kahindo Otafiire, mumutaginge mbasaba musharinge nnyo eno video mukakase nti etuuka ku General Kahindo Otafiire, mugisharingire ddala bannayuganda. Sigenda kuddamu kusindikira bubaka Kahindo Otafiire, naye njagala kugamba nti okuva mu 7 lwe yeerayiza, olunaku lwe yeerayiza lwe lunaku lwe kyasayiningibwa kyaliwo. Kino ekisanja gw'omu ku batayina kukisukka, gw'omu ku batayina kusimattuka. Olw'ensonga towagira kyabwe, towagira kiddako kyabwe. Ate kino topulitendinga kituufu, nkyogera nkikakasa nti topulitendinga. Naye njagala kugamba mu butapulitendinga n'okwefuula ow'amazima n'okwefuula buli kimu nga bw'oli n'eggume. Bano abasajja bagenda kutta, bano abavubuka b'olaba, gino emisege gy'olaba. Okiraba kino ekivubuka eky'ogubuto, kino ekikunamira abantu, kino ekyeyambula ne kikunama. Olaba ebigambo ekyogera ne kikugamba mbu totegeera, ne kigamba mbu bakiwa odo okukukwata kisobola okukukwata. Can you imagine? Otafiire, can you imagine? General Damulira omuwulidde byayogedde? General Otafiire obiwulidde byayogedde General Damulira? Kati nkubuulira eyo lyeggume lyo lyali kadde. Bano tebagenda kulumba na mundu, bano balina obukodyo bungi obusobola okusaanyaawo Otafiire. Njagala kubuulira omulabe wa Museveni, omulabe wa gavumenti ya Museveni, nze kasitano singa nenkwata bwenti nenkimanya nti ono tayagalwa mu gavumenti, tayagalwa mu Hose, tayagalwa Museveni, tayagalwa gwe byolowooza nti Museveni oli yono, ono Museveni si oli, ono Museveni ali so obsessed n'ekitabani kye. Gwe Kahindo Otafiire omukwano gwe ne Museveni tegulina kye kugenda kukutaasa. Bangi bafuddewo banno tebafuddewo lwa Museveni, yali abaagala naye ne yeekanga nga babatutte. Kati regime eriko si ye ya musajja wo Museveni, eno regime eriko si ye ya Museveni gwe Kahindo Otafiire, eno regime y'abagwagwa bivubuka bijegajega biri mu kubita bisse buli kiramu, bissa abantu abagezi b'eggwanga, bimazeewo abantu. Yiiya amagezi olabe nti oli mulamu. Twagala ffe tukujjanjabe ofe bulwadde tukakase nti Katonda yakututte. Gwe Kahindo Otafiire ffe tuli beetegefu kukuziika nga bino ebijega bye bikusse. Buno obubaka mu bumusindikire nze Tariq. Ebyokwewuunyisa bikyali bingi nnyo mu ggwanga lya Uganda. Buli kyotunulako kyewuunyisa, buli kyotunulako kyewuunyisa. Jjo natunuulidde nga batadde ku TikTok kuno ebifaananyi by'abantu abamenyebwa amayumba gaabwe nga mulimu n'abakadde abatakyeyinza. Naye gavumenti ya Uganda oba abakulembeze abali mu Uganda oba abafuzi abali mu Uganda mwajjawa emitima egifaanaganako bwe gityo. Notalowooza ku mukadde atakyeyinza, atakyasobola na kutambula, ali mu kayumba kwe, abayambi we bamuweera emmere, akayumba n'okamenyawo. Ne basajja mu muli bazibu nnyo. Naye lwakuba buli omu abakwasizza Katonda, abakwasizza Katonda, naye mmwe abantu abakyalimu ku maanyi. Ogenda kulwanira ki nga tosobodde kulwanira nnyumba yo? Ogenda kulwanira ki nga tosobodde kukuuma famire yo? Kale temwagala kweyingiza mu byabufuzi, tukkirize byobufuzi byabatama babibanyiisa olw'akatemba gwe babiteekamu. Naye oba tosobodde kuyingira mu byabufuzi kulwanira nnyumba yo, guleeda n'egisenda ng'otunudde bwoti n'egikuba ku ttaka n'egenda nga tewaliwo na kiddako. Oyagala kummatiza nti omuntu alina emyaka 4, 5, 5 n'okusingawo genda mu 7 okyasobola okufunayo. Naddala mu abantu aboogera Oluganda, aboogera Olusoga, aboogera Olugisu, abo mmwe abamuwanga gano okutandikira kuliri ery'abannaffe okwambuka engulu. Oyagala kuŋŋamba okyafunayo kyansi endala oddemu ozimba akayumba akalala, eyo girese bagimenye ng'ozinze ng'otunudde bwoti owaana ekyuma bwe kigitwala guleeda bwegisenda n'egikuba ku ttaka. Kyemugamba abo abantu abavuga guleeda babakola mu sitiiru nga guleeda.
ne guleda yennyini esobola abatuuze mumba mwasazewo ne guleda yennyini esobola okusaanuuka. Tewaliwo kiyinza kusinza bantu maanyi, tewaliwo kisingiza bantu maanyi, wabula kyembasaba mukuume ebyalo byammwe kuba tewaliwo omuntu agenda kujja abakuumira ebyalo byammwe. Bajjajja fedda bayinanga engeri gye bakuumamu ebyalo nga tebirimu mmundu naye nga abantu balina eŋŋoma ezikuba ggwanga mujje balina n'eŋŋombe. Bw'olaba emmotoka ng'ezze ewuwo guleda esimbye abasajja bagiddeko bamekaabo bagenda natuuka baga muve mu nnyumba zammwe tusanyukemu n'ebakazi bammwe musunde embuto mmwe beekawuulu nga bwe muva mu mayumba abasajja kubanga abasajja bayingire mu mayumba gammwe beebakeko n'ebakazi bammwe mulyoke mugende nga muwaana abasajja baabo bazze bajja waani awantu w'olina obwannannyini awantu woweegulidde ku ssente ze z'ekivubuka awantu w'okaddiidde abantu bakadde bwe baakuleka ng'okkiriza abatamanya ŋŋamba bave eri bajje basaatuuke bateeke guleda ku nnyumba yo bagisindike essebe egweri oli awo ogenda kulwanirira ki? Era obulamu golowooza bukuuma mpaka ti kkiriza ofe ku lw'ebibyo bye baagala okunyakulako n'abaana bo bagamba bo abazukulu taata yafa oba jjajja yafa nga lwanirira wano. Naye enkola y'emirembe eyakawoweevu gye mubalekedde mbu kye baagala kye baba bakola bwe muwoza tubasabira Katonda mumulinda ave waggulu akukwatira effumu oba akukwatira ejjambi yakulwanira olutalo. Gwe bagamba ogenda kuwangaala nga nfudu awoza bulamu bwe bugagga ogenda kuwangaala myaka emeka? Kkiriza ofiire ku myaka gyo 45 oba ofiire ku myaka gyo 5 naye ng'ofudde olwanirira ennyumba yo. Bwe babajooga bwe mukkiriza bwe mulyewaayo ne mukwata guleda emu ez'okusenda ennyumba guleda egi ne mugisaanuusa nammwe oba ne mugisaanyawo nga bwesaanyayo amayumba abo abasajja mugenda mujjawulira enkeera nga bateesewo etteeka nti tewakyaliwo kumenya mayumba g'abantu mugaveeko nga beewoomereza. N'ekyo ne bwe bakyogera tekibalowoozesa nti pulogulaamu zaabwe bazivuddeko. Pulogulaamu yaabwe mpanvu nnyo kumwe abantu abatali ba musaayi gwabwe. Pulogulaamu yaabwe mpanvu nnyo naye w'olinnyo ekigere wabaluma ne w'otuulako obutuuzi wabaluma wonna baagala obe nga toliiwo. Kyova olaba babanguyiza mu kubawa ebibatwala ebweru ogenda okusinziira eyo okudda ku ggwanga lyammwe nga lyonna baalitwala. Owuza wano waali waffe ogezaageza twaweteranga wano ku ffene ne tuddeeka nga baasendawo. Mweweeyo gaakawulu gali ku kyalo ku kika ku famire mwina gaakawulu nga 20 gonna ne gatunuulira guleda mukkirize oba mufa ku olwo kika kisaanewo naye nga mufudde mulwanira ettaka. Omwana yagamba buli alwanira ettaka akomererwenga, buli akwatira ku ttaka akomererwenga. Enkola ya liizi esingako naye temutunda kati oba baali abaana bakiraba ne batugaana okulitunda kati ate tutunule nga batwala butwazi lya bwereere. Ebimu ku by'obugagga ebisiŋŋaanibwa wano mu Buganda ekisookera ddala lulimi, ekyokubiri bantu, ekyobugagga ekyokusatu ttaka. Bye byobugagga bisatu bye tulina. Kakati oba omuntu atandise okusaanyaawo ettaka ekyobugagga ekyokusatu ekinaavaamu si kutukwata ng'oyogedde Oluganda bakusalemu olulimi. Ekinaava ku kusalamu olulimi si kutandika ye n'abantu baffe batandika dde okubatuttira. Nandigamba ekyobugagga ekirala abantu batandika dde okutuwambako, abantu baffe batandika dde batuttira kati bali ku ttaka, ettaka lifuuse ettaka. Ekyobugagga ekyokusatu ndowooza tusigazizza lulimi. Bajja kukusanganga ng'oyogera Oluganda awantu bakubuuze lwaki olwogererawo. Muli awo mutunula kale ffenna katutunule tulabe ekinaddako. Naye nze Mukama ansaasire nze nja kufanga ewange nnwanirirawo. Sijja tunula butunuzi guleda ekwate akayumba ke nnagula nga nina emyaka 26 leero nizuno ndi mu myaka 40 nga ojja oteekako guleda akayumba kange ng'okasindika kagweri nga nkutunuulira butunuulizi bwe nti mujja kuntwala eruzira mu nsibe olw'akayumba kange oba mujja kankubirako awo amasasi. Sigenda kulera ngalo ng'abantu balala kye bakola.